Sizarus abadde mu ssomero. Abadde mu ssomero naye kati yamala okugraduatinga kati kyekiseera abe nga akomawo mu ndongo okitegeera. Ate abadde afulumafuluma nnyo eggwanga. Muzeeyi bwe yamugamba asooka addeyo asome okitegeera ate ng'omwana yenna mu maka oba olina okugondera omuzadde kyagamba. Abayimbi b'e Uganda I think they don't mind where they came from. That is ye issue gye nnina nabo okusingira ddala kuba ngenda kuwa example ya Davido. Nali ndaba emabegako awo abadde trendinga nnyo engeri bwe yakawasa naye alina ebintu byeyogerako n'agamba nti abantu be yatandika nabo bakyalina paka kati okitegeera kuba bo bamutegeera nti ne bwatuuka ku buwanguzi obw'enjawulo be bagenda okusooka okusanyuka okitegeera. Naye abayimbi b'e Uganda they are just funny oba bali greedy oba bali ki balina engeri bwe bakolamu ebintu byabwe ate sijja kkoowa kuba tekigenda kuvaawo nti ndi stakeholder mu eno industry. Manyi ofuna disappointments but still kati kyenyinza okukola ku muyimbi yenna just kuyambako okitegeera kuba kati ne bwe mba nfudde nja kufa ne connections zange. Essaawa eno kati nze nkola bigenda mu maaso okitegeera sikyayagala kumanya oba oli appreciating oba ta appreciatinga kuba ensi yeeba ekimanyi. Kyenjagala mumanye abantu abasinga kye batamanyi. By the way baproducer abasinga bayimbi. Mu nsi ez'ebweru kati ngenda kuwa example ya US ba Dr. Drop bonna bayimbi, ba PDD ba producer ate bayimbi, ba Donny Jazzy bayimbi. Kwegamba tekiri mu sitaani producer okuyimba muka akayimba ate teguba musango. Just nayimbyemu nange kunyumirwamu ng'omuntu omukulu.